Fake media. Senkagale wa Democratic Party Nobert Mao kyaddaaki yegasse ku NRM mu butongole. President Olukiiko Museveni aweze bonna abagoba abantu kubibanja. Ate olukiiko lwa Nansana Division olwatudde aba NRM yemulugunya ti aba NUP abatusinga namba tebatuwa bifo, tebatuwa kuteesa kumala. Amanya muziku wal Haji Abdunur Mnyami Shafik Luanga ene fake media. Subscribing, sharing, aberango liking. Sawa ya mawulire ga byabufuzi. Senkagale wa Democratic Party omwami Nobert Mao ekyamazima ategeezezanga bw'amaze okubeera nga ateekawo enkolaganayi wakati we n'ekibiina kya NRM. Ono nno agambye nti tajja kubeera nga amala kibiseera byonna mu opposition nga tebamukolera ebyo byayagala. Nobert Mao avudde n'agamba nti okwegatta ku NRM kigenda kuyamba opposition nnyo n'okusinga ye bw'abadde mu opposition. Ono nno agamba Democratic Party abantu abasinga ebiina ebisinga bagifuula lusuku nga buli omu mwajja bammemba ab'enjawulo, ne yeerabira nti naye okwegatta ku NRM mwe bamugye. Nobert Mao yavuddeyo n'abeera nga alaga nti enkolagana ye wamu ne NRM yatandise dda okuvaamu ebibala, anti NRM yasazeewo okuwagira Gerald Siranda ku kifo ky'omubaka wa Parliament eya East Africa oba eya EALA East African Legislative Assembly. Ono nno jjukira nti nno EALA eno erimu ababaka 9 abava mu ggwanga eno Uganda okubeera nga bagenda batukiikirire. Era jjukira nti President Olukiiko Museveni bwakuwandako eddusu ababaka abali 529 abali mu Parliament eno ey'Okumi ababaka abasinga obungi abali mu 3 bonna ekibiina kino kya NRM. Era singa baba basazeewo okuwagira oba ogenda kuba ng'oyita mu buyisi, jjukira nti NRM yo esindika y'ababaka 6 ate owa independent n'asindikayo omubaka omu yekka, ate abo bonna ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo byo ne bivaamu ababaka 2 okubeera nga bakiikirira. Era nga yo NRM ebadde ekolagana nnyo ne Democratic Party ng'omukulu ye Mbidde abadde ayitawo n'abeera nga ate yakiikirira eggwanga lino mu EALA, naye kakati basobodde okuba nga basindikayo omukulu Siranda ate abeere nga adda mu kifo kya Dennis ekifo kya Mbidde ekisanja kye ekyokubiri ekigenda okuba nga ate kikomekkereza. President Olukiiko Museveni ng'ayita mu sekretary we oba omuwandiisi we mu by'amawulire omukulu Farouk Kirunda avuddeyo n'abeera nga ayimiriza bonna abagoba abantu ku bibanja, era n'avayo n'abeera nga agamba nti nkiyimiriza tewabaawo kubeera nga muntu yenna agobaganya n'ow'ekibanja. Ono nno yavuddeyo n'asaba ne Chief Justice omukulu Alfonso Owinidoro ayimirize n'abalamuzi bonna abo abagenda okuba nga basalirawo ab'ebibanja okuba nga bava ku ttaka lyabwe. Era avuddeyo n'abeera nga agamba nti ssaawa eno yakuteeka ssira kwabo ababbi b'ettaka n'abo ababonyaabonya ab'ebibanja. President Olukiiko Museveni ono nno asobodde okubeera nga ataavaayo n'abeera nga essira alitadde ku kino. Tujja kumwebaza kubanga babadde batufufuggaza nnyo. Ate olukiiko olwa Nansana Division olwali lulina okutuula sabbiiti ewedde kyaddaaki lwazeemu ne lwasobodde okubeera nga lutuula. Luno nno ababaka ba NRM balimu 2 bokka beemulugunya olw'ababaka aba NUP abayitirivu abalimu okubeera nti tebabawa kubanga bayisa ebirowoozo byabwe. Kobeewulirireko ate owulire n'engeri ya NUP gy'abazeemu ne Meya Matovu byayogera. Genda mu maaso mu kanso ya leero tekitambudde bulungi olw'ensonga baatuyise essaawa 4 kanso lwegenda okutuula, naye kati Meya Matovu ate atuuzizza kanso y'abanuupu olwaleero ku lunaku lwa kanso. Kanso ziri 2 kanso eri emu, naye atuuzizza abanuupu babeeko bwe bayisa ffe aba NRM n'aba DP n'aba parties endala batulese wali ffe tetuwera bali be bangi. Kati kwegamba batutuuzizza mu butebe tebatubazeemu magezi, bo bali mu meeting zaabwe. Ekintu ekikyamu ennyo kimenya amateeka mu constitution. Ku kanso ya Nansana Division owa NRM nangamba waliwo ebigenda mu maaso byatategeera nti mudireyinze kanso lwa nsonga mulina bye mwagala okubba mmwe ng'aba NUP. Sebo kyogerako ki? Neyanza nnyo mukama wange, ekyamazima honorable kyayogedde kyabwewussa era kya busiru okugamba nti tudireyinga kanso nga olulimi sirubi
sirubi kubanga omuntu ayogera bw'atyo tasaanibwa na kuyitibwa honorable. Ekyamazima kanso nedireyingiddwa olw'ensonga nti abategesi be babadde mu mbeera eyo twatuuse wano mu ssaawa ze baatulagidde naye era tusobola kutuula mu council hall nga tewali bizinesi egenda kukola ki kubeerawo. Olwekyo ebyo byakwekwasa era byabwewusa. Ffe tetulina kye tuyisawo, tetulina kye tubba. Buli kye twagala tusobola okikolera mu council omwo kuba tulina ennamba ezimala. Okuyisa okudiscussinga n'okuyisa 5-year work plan. So olaba nti ebbanga libadde ttono nnyo. Etteeka ligamba tulina okufuna documents zonna ezituteekateeka before council ennaku 7. So olaba nti mukyala Namiro senior assistant town clerk ne ttiimu ye bakyalina obunafu obwo. Era nno bwe bubadde buviiriddeko council okuyiika kubanga babadde byonna honorable councillors baagala bizza mu committees. Ekintu ekyonoona ensimbi z'omuwiwa omusolo kubanga buli wozaayo buli wootayisa sente ezitegeka kansa eno ziba zigenze. Okusinziira ku budget gye tulina kansa eno etegekebwa sente ziri wakati w'emitwalo miliyoni 15 ku 2. So olaba nti sente za muwiwa musolo bwe muba nga temukoze ekyamazima kya affectinga emirimu gy'omuwiwa musolo. So nebaza nti newankubadde tubaddewo n'obutakkaanya sobodde okukiisa. Going forward njagala okutegeeza ba honorable councillors okusingira ddala ba speakers mu ggwanga lyonna tutandise okola nti batandise okuba ne forums ezaagala okwegugunga eziyiwa councils. Ekintu kye sitakkiriziganya nakyo ng'omukulembeze omulonde alumirirwa abantu baffe abawiwa omusolo. Nzijukiza ba speaker nti mwakuba ebirayiro okuweereza abantu b'ebitundu byammwe ne buli wooyiwa council netuula gwe noyagala okuyisawo byoyisewo gwe no biyisawo lwa politics abaawo nti oyagala bakulabe ku mawulire nti olwana gundi naye buli kyoyiwa buli council gyoyiwa kitegeeza oba oyiye ssente empitirivu ez'omuwiwa omusolo. Omukama akunkuumire nsigadde nze muzikuwala Haji Abdul Nur Mnyami Shafi Kulwanga agunde omuteregga.